Tufuna accident out of 72 twali mu bus, we survived 9 people. Obuzibu bwendina mpulira njagala na kwetta. I'm sorry to mention it. I don't react mu nsonga ez'ekisajja. Ekyo kyasinze okumpisa obubi in my life. Mpulira ng'ensi entamye because ebyekikazi ebyo nabigoba ngenda kuweza mwaka. Omukazi ye yagenderawo naye yalabanga atewali kubanga ebyomu kisenge byafa biki. So up to now when I think about a lady, when ndowooza ku muwala spam ayiika buyisi, yayiika buyisi nga urine. So challenge ezo nga sirina experience yonna gwe nsobola kwesharingira, wabula yanyamba nakipostinga ku Facebook naye nalinda direct. Then ne bandaga nti olina ku following at least media osobola okufuna obuyambi. Then the worst thing is the eating. Ndya bulungi, nywa bulungi, naye mala ewiki namba nga visitinzeeko toyi. Lujja obulizige manya gange atulaba akaseera kano nyongero babuzaako wamu n'embeebaza okubeera nga mugoberera enteekateeka zaffe zonna ne episodes zaffe zonna ez'enjawulo zetubaleetera mu kaseera konna. So episode y'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira nsonga za bulamu, tugenda kuba nga twegattibwako muganda waffe Baliraine Samuel gwe tugenda okuba nga tunyumyamuko naye olunaku olwaleero tumanye ensonga z'obulamu bwe ziyimiridde zitya mu nteekateeka yonna nga bwegenda okubeera ng'etambula, naddala nga zze n'ebbaluwa emu ku zimuweebwa abasawo ab'enjawulo ng'agezaako okubeera nga addaabulula obulamu bwe bwawangaliramu. Ogamba otya ssebo? Yendi ssebo. Ddamu otereeza amannya gwennyinza okuba nyinawo ensobezza. Amannya gange bambita Baliraine Samuel nga ndi musoga okuva e Kaliro. Yes sir. Okola mulimu ki? Ndi musirikale. Musirikale mu kitongole ki? Ekyamakomera. Yes. So okolera goli mu department ki mu busirikale bw'amakomera? Kati nze ndi prisoner warder nkwatagana n'abasibe. Yes. So mu mbeera bwetyo oba okola kiddala ky'okola eri abasibe? Anti kati nze omulimu gwange it is to rehabilitate prisoners. Kufuula musibe, omusibe wabeera mubbi nina okumubulira nti obubbi si ye solution, naye there is a solution n'ofuna ssente. Era n'emu ekyokola, era abasinga bagenda okuvaayo nga yali omubbi either alunda, amanyi okutunga, amanyi buli kintu. Gwe omulimu gwaffe naye abalala bamanyi nti prison babonyabonya abantu. This time prison yo just to rehabilitate, kuddaabulula muntu. Omuntu oyo n'adda bupya, abadde omubbi abadde omumalaaya n'afuuka omuntu omulamu. Yes. So okolera mu kkomera lye? Mbiruzira sebo. Ruzira? Yes. Okikoledde ebbanga ki kino ekya experience yo ya myaka? Ya myaka olwo musi guno gwakuna. Yes. So webale nnyo briefly ndoza abantu bategedde ebikwatako ku nsonga y'obulamu obwo bwe twagala tutuukire ku nsonga. Bbanga libadde ddene ng'olaajana bannaye kino bannange kino, yesaawo obeere ng'otegeeza Abannayuganda ki ekitawaanya obulamu obwo? At first I will just appreciate nja kwebaza mukama waffe Commissioner General of Prisons Dr. Johnson Babasaija. Y'omusajja ali parent because I got this issue nga ndi Kasese, naye administration ye yanyamba ne bagamba seta kumpi ne medication, nentandika okufuna obujjanjabi wano nga ndi kumpi. So that process at first nalimva actually nalimfuna accident yeyo nagifunira mu Bende. Nalimva ya mwana wange bali bamwadmitinze. So omwana wange bali bamwadmitinze Nsambya. By that time nali nkolera Kasese. Ne rushing n'engenda y'omwana namala ennaku nga 2 nga nina okuddayo ku mulimu. On the way going back bayitawo Kiganda mu Bende ne tufuna accident. Bwe tufuna accident out of 72 twali mu bus, we survived 9 people. So we twali awo day and then abalala ne baturashinga Mulago immediately kuba embeera si yali nnungi. So nensooka nenkosebwa bakyekinga balabanga spinal cord controlling urine and whatever. Yo yafunamu gundi dislocation. So kati ne bankolako Mulago ne bandischarginga. So when I went back kyawaseninga naliyo wiiki emu ku mulimu.
I started urinating blood. I urinated blood for 4 months. Wenfuka omusaayi ogwo nga buli lunaku banteekamu kaseta eyo nga nfuka musaayi. So the process nenzirayo mulago ne bangamba waliwo eddwaliro eriri e Kasirye amagumba bayita Kirembe lijja kugenda ng'ofune review kuba olugendo lunene okudda Kampala. We nalabira bakama bange ne bampita, nagenda ku headquarter nfuka musaayi ne bandaba nagamba no gwe tulina okuteeka okumpi nawa ne resource facilitation. So twali mu gundi awo mbadde ndi awo embeera n'ekyuka, wali nali nfuka musaayi naye kati negenda n'ekyuka urininga ewunya nnyo nendaba ebintu bikyuka. We nali nga ngenda mu toyi ne bisalika kati nekengera nenzirayo mu ddwaliro byebiwandiiko bino byentitudde nengenda era emulago there is a certain doctor naye nga egundi eyo sikaani eyo eri ku YMCA doctor akola mulaga naye eri wa private gundi ye clinic yantwala ku YMCA. So nagenda nasikaninga nakola buli kintu mekizuulika nti nakosebwa akataago bintu ebyo bikwata. Report yonna enekwata ku bikuluma oba ebikutawanya yeri ku lupapula luno wammanga wano we bankolera sikaani era wano kiraga nti bakola sikaani era banzijjako 24,000. Ennaku z'omwezi zaali 7 ogwokuna 2020. Kati gwe mu mbeera ya covid obadde obonaabona n'abulamu? Ndi kubonaabona kuli kwennyini. Kati ekyokubiri eno ye results eya sikaani ebyavaayo byebino byebyo. Era bamentioninga obuzibu buli kye baalaba abasawo. Then omusawo najja ne wano ng'ayikungamba okusinza ekizibu kye baalaba, this is the amount of the money I need to pay. Nga bangamba wano zebyekisawo sibitegera naye nga blood nekoba whatever kamu 5 kano milioni 3 kizibu kino. Then wano 6,000 in total ye milioni 5 ne 10,000. So bino byonna bituuseewo lwa accident. Tutunuulira obulamu obwo bukyuse olw'embeera nti spinal cord yafuna damage dislocation, then still bwe tutulaba embeera eno ekumazeeko bbanga ki? Kati nafuna accident gwa 7 galina ku 13. Wenafuna accident eyo 13 12 awo omwaka ogwo, which means ngenda kuweza mwaka mulamba naye ndinga nafunye nkya accident. Obuzibu bwendina mpulira njagala nakwetta. I'm sorry to mention it. Obuzibu bwendina kikutuusa ku mbeera egamba nti oyagala kwetta? Mpulira ensi enkomyeko olw'ensonga paati okuva wano mu kiwato okudda eno I'm not myself. Ogira n'osanyalala kiki? It is paralyzed. Nakati wooli wano? Era kati wano olina kunkonerako ddala wano n'okoonera ddala nenkuwulira test nentandika okuwulira nti wali wankoonyeeko. So oba otambula ate okikola otya? Kati wentambula bino ebigere maaso zeesiba mulundi gumu era even the walking ekubuulira gwe omulamu nti I have a problem. Just ntambula naye kuba bamassaging bagezaako, that's why I walk. Naye sitambula. They tried to massage aba local whatever. So this party ekyokubiri I don't react mu nsonga ez'ekisajja. Ekyo kyasinze okumpisa obubi in my life. Mpulira nga ensi entamye because ebyekikazi ebyo nabigoba ngenda kuweza mwaka. Omukazi ye yagenderawo owewaka yamala emyezi yali akuzaaliddeyo kuba omwana omu era aliwo mulamu mulenzi naye yalaba okuva otwamala emyezi 4 n'alaba nga tewali change ye n'agenda I'm alone in the barracks. Ndi omu ensonga omukazi ye n'agenda nga tumaze emyezi 4 naye okuva nafuna accident. Omukazi yagenda embeera n'ekyukira. So before omukazi ono wali obeeranga naye mu barracks? Yes, mbadde naye oyo omukazi even before getting this job. Before getting this job nali mulina naye yalabanga atewali kubanga eby'omu kisenge byafa biki. So up to now when I think about a lady, when ndowooza ku muwala spam ayiika buyisi nga urine.
So challenge ezo nga sirina experience yonna gwe nsobola kwekisharingira wabula yanyamba nakipostinga ku Facebook naye nali indirect then ne bandaga nti olina kufollowing at least media osobola okufuna obuyambi. Then the worst thing is eating. Ndya bulungi nywa bulungi naye mala ewiki namba nga visitinzeeko tooyi. Owulira oyagala ogende mu tooyi wotuuka ku tooyi obeera ng'osindika mwana. That's the challenge. Era ekyo kyekintu kye bali kwagala okuoperatinga ekivaako eyo. Nsigala I just keep on gassing. Nsigala nga ndya okufuka kwo mbeera nga ndyawo owulira nga okufuka saa zino kati natandika kuyuwa masira gawunya mu kifo kya urine oli yawuna kuba from blood nagenda ku urine ewunya ennyo kati ndi kuki ku masira wengenda nti mpulira njagala kufuka masira ge gajja nga geekwata osindika mulundi gumu so ndaba life nga nfa era am going. So tutunulire bakama abo bano abakozesa bakama abo buli wobanjulira ku nsonga eno olabawo bwangu kyokulaba ng'otaasibwa mu mbeera eno kuba kati myaka ena ng'okole ku prison then gwe mwaka mulamba kwejeena ng'oli mulwadde oli mu mbeera we. Kino nkyogera nga ntunula mu kamera kino nkikakasa tutirina blame gye mblaminga prison naye mblaminga supervisor wange. Supervisor wange was immediate supervisor bamuyita OC. Nze abeera supervisor wange abeera OC. That is the immediate supervisor. Ye yabiyita byakuzanya n'ataforwardinga nsonga zange ku headquarter. Era headquarter kukiraba ku media then bategeera nga music. They have been not aware that I'm sick. So immediate supervisor ngo wekasese OC wekasese bayitayo mu buku ye yataforwardinga. Niwogenda mu file yange enkwatako temuli nti nalwalako naye nga even though they fall up I'm very sick. Ni mulwadde mbadde mulwadde nafuna accident ndina ne receipt ye bus up to date nafuna mu accident. Tunulia level ya OC okubeera nti supervisor already tanamanya nti oli mulwadde tatekinga bulwadde bwo serious olowooza omunauganda atulabe eyo somebody watching right now ayinza kukakasa atya nti oli mulwadde? Omuntu okakasa nti ndi mulwadde when I walk nentambulamu awo osobola otegeera. Ekyokubiri the thing is it is documentary ate kuliko contact kuliko na buli kintu ebyenkwatako asobola okukubira ba dokita abo ndi mu bitabo byabwe ne bakyekinga oba nakola follow up before asobola okunyamba nakola follow up because siri muguwa ddalu omusirikale kitegeza nti olina ogumira ebintu naye when you see me ndi ku kamera I'm not joking. I get salary. Why is it that I'm coming to beg people to help me? Mfuna omusala naye lwaki ndi kujja nkaabe $5,000,000 sizirina because I've spent like 10 million plus. Ku $5,000,000 wafunyeko mmeka? Ku million sigase salary wona abakuze bakujja. Ku $5,000,000 zino wemba kubala esobola okubeerawo nakoko nga $1,000,000 esobola ku for a start. So wajigase from salary oba nali ndinako nekoleddewo okwo. So what I did, I sold my motorbike. I sold my motorbike. That's why ndi kugamba nti akakasente akentandikwa ko wekali akasobola otandika. Naye ekizibu kyange kyasendeze kuba kati nowendukinga zino sente is for operation 5 point this money. But medication bichi which means inetagge million nga 7 omukaaga something of which wemba kutonolamu sirina muganda wange kwe kudukira ku mukutu guno naye nga ndina abantu benkunga banyambe era abo nfukamira kuba balina abantu bebayambye nga nolaba omuntu ali relevant naye nga amuyambye omuntu oyo waba alabe era nsaba alabe legundi eno. So kenda bawano kuli solio enuska jenda bawano nayo yava ku accident. Exactly. Yeah. So gama somala mu bulungi. Lino liso lyasokanga kulaba lufu naye kati liraba bulungi. Kati liraba bulungi.
So your brain tena in any way yali affected in accident? Singa the spinal cord. singa era olaba mu njogera yange waliwo ekibulwako. I'm very perfect. Okuteri kyeri wabula I was shocked ekiro ngagamuka nenjukira kiri accident eri njijukira eri newagamuka nembeera nga oba bintu byenkutte naye nga that's the thing. So yo omwana yawona? Omwana wange omwana teyali mu accident. Omwana najja kusevinga mwana yali mulwadde already nga ali eno so nga nzirayo bona baleka Kampala. Omwana musanyufu nnyo. Okujja kwange kulina tekyayamba era omwana waali mulenzi. So omubeezaawo otya ye? Omwana nti yagenda ne maama we. Yagenda ne maama we, alina maama we mwana wa myaka 3. So family weeri supporting your family we bali supporting? No. Bali didda? No, because I'm just like I'm alone. Lwaki oli alone? Auntie, I'm alone kuba siraba behind it. Family can't support me. They are not well off. Naye gye bali? They are there. Ni Busoga naye nze mbayamba ate nze omulwadde ate nze nsobola okubayamba nze mbawa so kati nze mbawa ate ndi mulwadde kati baliyo bakaaba ge bakomba. Okay, so tujja kwongerawo ku interpreting ebbaluwa ya Baliraine Samuel yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna 2020 ng'era yakolebwa ku ddwaliro baliyita batya lino 7 Hills Medical Center. 7 Hills Medical Center alisangibwa Kira Road Ntinda ng'era dina but the scan was done in here. Scan yali ekolebwawo Ecos Imaging and Diagnostic Center ewandege ya opposite YMCA. So we bakolera scanning alina branch then one those are results. So details we ziri wano ziri documented wano ku mpapula zino ez'enjawulo era nga kuliko indication ya health centers yakozesa ez'enjawulo okulaba nti abeera examined then netubeera nga tufuna details era n'obulamu bwe nayongera okubumanya ekibukwatako. So mu mbeera weetyo nze nja kusaba busabi omunnayuganda yenna atulaba nti wobanga you feel ddala nti omuntu asobola okukeera enkya n'afuna accident then n'afuna implications ezo ez'enjawulo mu bulamu bwe. So omanyi kyetwogerako essaawa eno. So ye mwami Baliraine Samuel yembeera gy'ayitamu. So mubeere nga asobola okubeera nga amuddukirira mu mbeera yonna asobola okuba nga olina medication gundi yonna gy'omanyi esobola okuba nga emuyamba kyonna obuyambi tubwaniriza mu mpolampona. So gwe okusookera ddala ebikutawaanya bingi naye golowooza waliyambiddwa otya mu kusookera ddala? Obuyambi bwensaba oyinza okuba nga n'obulwadde buli naye ate n'ebyokulya nga toyina. Omanyi institution gye bayita prisons, institution eyo yo mu security yabuukawoko mu bintu oti byebyo. Emmere tugifuna, emmere tugirina, accommodation tugirina. That one there is no problem. But my problem is about my sickness. Obulwadde bwange. So toli isolated gyokolera ne bannoobo mu prison? Era wekiri because olaba munna atambula bulungi naye gwe otambula owenyerera ate sambala ngato. I always put uniform nenyambala tambala closed issue. At the moment I put a closed issue sivaawo. Reason? It was paralyzed. Sola zisitula. Tizisitula zaffe zibeera nzite buutu ngatezo. So nyambala wenti. So era olaba nga nze zeka ndi mu banange naye nga nze zeka ndi nyambadde nga ndi awo wenti. Ate nga prison we are very smart. Okay, so Samuel njagala officially osaba Abannayuganda abatulaba obasaba obuyambi bakuyambe oyongere n'obba nnyonnyola embeera gy'oyitamu. Shoti tugenda kuba tubalaga details z'empapula zino byonna ebiziriko oyongere okubeera nga gwe atulaba omanya ki Samuel kyayitamu. Nsooka okwebaza President w'eggwanga
His Excellency President of Uganda, President Museveni, okubeera nga nange kati ndi musirikale naye kati ndi neddoboozi okubeera kuba edda obusirikale obwedda nga okugenda ku media noyogera ekigambo gwe weesanga nga tutuuse waka owulira kuba oba olidde mu nsi ki lukwe naye nze siri kulya mpungu si lukwe being that ndi musirikale wabula ndi kubuulira abantu obuzibu obundiko kuba kati sikyasobola ekyo nkyebaza n'ekirala neneebaza mukama wange CGP atutwala Commissioner General of Prisons kuba is a parent afaayo era weyakiraba yagezaako kurespondinga ng'omuzadde. That one I don't have any problem. So abantu bensaba ndina ensonga lwaki mbasabye bano era nga lwaki ntandikira ku ono. Omuntu asooka ye Madam Kadaga, Speaker wa Parliament. Madam Speaker, ntunula mu kamera nze bampita Baliraine. That name is for Basoga. I'm from Kaliro. Nsaba nga onewombose maama nkwegayiridde onyambe ekizibu kino. Bantu bangi boyambye naye wandinyambye n'ebirayo kuba even today lwakubiri nva mu ofiisi yo naye ofiisi yo nsubmitinze letters ziwera ne 10 naye nga bangamba come next week. Wojja next week bakugamba you repeat, you write again. Era leero olwokubiri maama ndeesereeta era ngesaba buyambi financial support naye nga teri si egwe ekizibu kuba oyambye abantu bangi naye simanyi oba tebituuka. So maama oba olinayo wonkwatirako gwe ntandikireko kubona olaba engeri yonna ontaase kuba kati omulimu gwange ngwagala, that's why ndi mu barracks naye ekizibu sisobola akola nga ndi unfit. Saakubira Katonda simu nti nyamba nfuna accident nange nagira bulabi nali mulungi nga ntambula bulungi nkola bulungi emirimu zange naye I'm very worried. Omuntu omulala Pastor Bugembe oyo ye yansuubiza oyo nagenda paka uwe nga anoonya nga sinaba kujja ku media namunoonya for the first time nagenda paka uwe nali simanyi uwe ali ku hiiru nansaneeyo side eyo babayitayo bati nagenda nasookera ku ministry ye nga taliiwo nengenda paka we era nga anoonya engeri Ggwanga ndaba alina bayamba waba ali nga ndaba musaba mwegayiridde ndusulu 10 nga yenga luvudde wa Bugembe manyi nti ezo sente ziri blessed nja kuona anyambe. Osabira ddala n'Abannayuganda then obabulye n'ennamba yesi. Then Abannayuganda mwena ng'ogyeko bensoose okumentioninga Uganda yonna ng'olina omutima omugabi ng'omanyi nti obuzuusi bwange zeka nkwegayiridde nga nfukamidde nyamba ontaase onzije mu kitimba kino. Enamba yange y'essimu eri 0775 08 04 68 0775 08 04 68. Endala eri 0786 96 38 63 0786 96 38 63 eri mu mannya ga Baliraine Samuel. Okay. Baliraine Samuel myaka 27 egy'obukulu muvubuka muto bambi mwongero mu support nga ava Kaliro yajja Kampala kweyiya kusavinga kuno tekuli mu kweyiya kusaweereza Ggwanga nze seeyiya naye kusavinga Ggwanga. So yava Kaliro najja okubeera nga asavinga eggwanga lye ku side ya Luzira prison okulaba nti abasibe abateekateeka nga bwe mwalabye nga tutandika nti abajjamu embeera eri okulowooza nti bubbi bwokka bwe businga naye nakuteekamu omutima omulala nti osobola okubaako kyokola yembeera bwetyo mbasaba mbeere nga bambi mumudduukirira tulabe engeri gy'asobola
okubeera nga ayambibwa mu kizibu kino nga muze muyamba abantu ab'enjawulo. Mbeebaza abantu bangi mubeerawo ne mubasupportinga ne mubasupportinga kwegamba naffe kituzaamu nnyo amaanyi kyovula ntwongera okuwayo platform weeti ate mwongere okubalabirako ate nabo babeere nga bakyusa obulamu bwabwe. WhatsApp number kwendi osobola okubeera nga oyogerako nange, then tulina n'essimu eya Airtel ebeerawo ku screen gy'okubako in case wobeerako okulungamya kwonna mu kuyambibwa kw'abantu baffe oluusi bwe tuba tubaleetedde, aye naye osobola okubeera ng'ogiyitako. Kuliko omukulu bamuyita Tone, musajja wa buvunaanyizibwa nnyo, n'abeera nga akulambikira engeri gy'osobola okubeera nga otuuka ate ku bantu baffe, ku balwadde baffe ab'enjawulo, okulaba nga ate bayambibwa mu nteekateeka ennungi, mu nteekateeka mu layini ennungi etaliimu kubeera nga tubuzaabuzibwa wano na wali, okulaba nga ffenna tuganyirwa wamu mu nsonga weeti. Omulwadde waffe atereere, pulatifomu yaffe naye efunemu nti eyambye abantu, then naawe atutte omukono gwo gw'obuyambi bule ng'ofunamu mu mbeera nti obuyambi bwo ate bulina kye bukyusiza obulamu bwa munnayuganda munno sayidi eno. Lujja Obulisi ge mannya gange, sigenda kuba nga nsukkawo wano. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubisharinga mu episodes zaffe ez'enjawulo, naye nga tusigale nga tuwuliziganya mu mbeera yonna gy'osobola okubeera ng'otutuukako. Akuume atakuumira mpeera.